mu mawulire agava mu ggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo olunaku olwajjo twakuwadde amawulire nga waliwo omujaasi w'eggwanga erya Uganda eyafudde kano oba Colonel David Byaruhanga ono nno nga yafiiridde ku frontline oluvannyuma lw'okuba nti yakubiddwa amasasi agabadde amayitirivu ennyo era n'atwalibwa mu ddwaliro erimu e Nakasero eno nno gy'atasobodde kubeera ng'ava okubeera ng'ate asimattuka obulwadde buno ebisago bino ebyamuleetedde okubeera ng'ate yavudde mu bulamu bw'ensi. Kakati olunaku olwaleero abantu babangi babadde beebuuza omusajja ono yafudde atya. Mwawulidde buwulizi mawulire, mwalabe bulabi mawulire mu ddala gwe yabadde akugoberera ku mawulire ge twakuwadde era ge twasembezaayo olunaku olwajjo. Kakati nkuleetedde ataategedde oba gwe wenna ataagenze mu maaso nakwongera kunoonyereza ku nsonga nga bwe zaatambudde, njagala kukulaga omusajja ono yafudde atya era ddala kiki ekyabadde kigenda mu maaso embeera eyo we yatuukiddewo mu ggwanga erya DRC kye tuyita Democratic Republic of Congo. Nga bwe ntera okukugamba era nga bwezze ng'owulira waliyo okulwanagana okugenda mu maaso sayidi eyo. Eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Rwanda n'agamu ku mawanga gaali gaagabana obufoofofo era kigambibwa nti mu province emanyiddwa nga Ituri mu kibuga ekimanyiddwa nga Bunya amagye g'eggwanga erya Uganda gye gaasindikibwa eno nno gye byasinzidde. Mu province eno waliwo akatundutundu akamu nga bw'ogenda okuwulira emmundu gye yabadde esekera amagye g'eggwanga erya Uganda mu nsiko z'eyo nga gali mu kufeffetta n'okukubagana n'abayeekera abaagambiddwa oba akabinja akayogeddwako. Ali wano akabinja kapya abasinga obungi oyinza okuba obadde tonnaba kubeera ng'okawulira, bakayita Cooperative for Development of the Congo. Akabinja kano kaabayeekera nga bwe wawulira nti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo waliyo obubinja bw'abayeekera obuwererako ddala newankubadde nga abasinga obungi mumanyi M23 ne ADF gye muwulira bagamba kuba sijaga nti yo mugimanyi kubanga abasinga obungi tetugimanyi wabula tuwulira bagitugamba. Kakati waliwo akabinja akalala bakayita CODECO. Eno abbreviation kiri Cooperative for Development of the Congo, CODECO. Kati bano nabo tuyinza obbayita abayeekera. Kakati ate mweno province ya Ituri eneri waggulu wa North Kivu ate abayeekera bano be bali mu kufaafaagana. Eggwanga lya Uganda nalyo yasalako province emanyiddwa nga Ituri. Kati emmundu eyabadde egenda mu maaso era yasesebbuse okumalira ddala ennaku 2 kigambibwa nti wabaddewo okukubagana naye okusinziira ku reports zino zetufuna ze ngenda okuwa era nja kukusaba gwampuliriza oba oli awo naawe ogende mu maaso n'okwongera okunoonyereza. Kigambibwa nti amagye ga Uganda nago gaasobodde okutta abayeekera mu kabinja kano abawera ddala 242 Cooperative for Development of the Congo nti abayeekera 242 ababadde abakabinja kano amagye ga UPDF gaakasse. Kati mbu UPDF yo baagiseemu omusajja omu yekka oyo gwe nakuwadde olunaku lwajjo era nga bwe wategedde nti ate abalala bana mu ggye ly'eggwanga erya UPDF bo baavuddewo bufi na bisago. Kakati onaawulira embeera bweti bwetambula mukutu gwa Radio TV weebale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira okusinzira ku information gye tuyina era okusinzira ku sources wulira bwe batugamba. Uganda troops killed 242 militants from the Cooperative for Development of the Congo, CODECO, armed group in a 2-day battle in Eastern Democratic Republic of Congo, authorities said on Saturday. Sibwe lunaku olwaleero abakulu bavuddeyo ne bategeeza nti bannange omujaasi yafudde nga tuli mu kulwanagana era batugamba nti baakubaganye n'abasajja b'akabinja kano era mbu nabo mu kabinja kano baasobodde okubeera nga basseemu abalala 242 ababadde akabinja kano akamanyiddwa nga CODECO, Cooperative for Development of the Congo. Batugambye the Uganda People's Defence Forces said its soldier repelled coordinated attacks by the Cooperative for Development of the Congo, CODECO, military on Wednesday and Thursday in Fataki, a town in the restive Ituri province. Nga bwe nkugambye nti okulwanagana kwabadde mu province emanyiddwa nga Ituri. Eno Uganda gyegambibwa okuba nti yateeka amagye aga Uganda People's Defence Forces ng'ate ne Rwanda naye eri side eri mu Maserengeta, North Kivu ne South Kivu. Kati province eno emanyiddwa nga Ituri waliwo akatundu bakayita Fataki katawuni emmundu gye yabadde etabukidde amagye g'eggwanga erya Uganda nga balwanagana nga beekuba okwekuba okutabaddeko kusirisa nga beekuba n'abayeekera bano ababadde bava mu kabinja kano akagambibwa okuba nti bakayita CODECO, Cooperative for Development of Congo. Naye nkugambye information eno erina omukutu gwevaako gwe sijja kukugamba, njagala njikuwe nga bwe ngifunye ebisigadde tujagenda mu maaso nabyo. The clashes left at least
1 Ugandan Army commander dead and 4 other soldiers wounded. Nti saidi ya Uganda oba matuufu oba si matuufu oba waliyo abalala abazibiddwa ebirala sijja nze kuwa information nga bwezze. Batugamba nti eggwanga lya Uganda mu kulwanagana kuno baafiiriddwa omujaasi omu yekka oyo gwe twakuwadde, ate abalala 4 ne bagenda n'ebisago era bo tebaafudde, tebalina na kye baabadde, wabula embeera yatabuse oluvannyuma lw'okuba nti emmundu yabadde yakasammeme etaabaddemu yadde okusirisa, nti era abayeekera baasobodde okubattamu abalala 242, embeera ng'emaze okubeera ng'etabuka, obunkenke nga buli mu province eno emanyiddwa nga Ituri, ekitundu bakiyita Fataki ekyabaddemu okulwanagana kuno amagye g'eggwanga erya Uganda nga galwanagana n'abayeekera ba M20 aba Codeco mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, era okusinziira ku mwogezi w'ekibinja ekyokuna ekyokuttaka bamuyise Kano Chris ono Chris Magezi officer public information officer Chris Magezi yagambye the militias attacked our blocking force early in the morning on both days but we are repulsed with heavy losses. Acting defense public information bamuyita Kano Chris Magezi ono akolanga acting w'ensonga ez'ebyamawulire n'ebya information mu nsonga zino ez'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ewali amagye ag'eggwanga erya Uganda. Yagambye mbu bano abalwanyi aba Codeco nti be basoose balumba ku front line yaabwe oba ku blocking line yaabwe, nti era bwe babalumbye n'embeera ey'obunkenke nnyo, kati bano ne basobola okusumulula emmundu, era oluvannyuma lw'okulwanagana okw'amaanyi mwe mwafiiridde komando ono gwe twakuwadde olunaku olwajjo. Kakati nti abalala 4 bagenze n'ebisago mbu era bo tebaafudde. Ab'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces okulwanagana kugenda mu maaso mu ggwanga erya DRC province bagiyita Ituri, amagye g'eggwanga erya Uganda gye gaasimba enkambi nga n'eggwanga lya Rwanda nalyo lyateeka enkambi eri mu South Kivu ne North Kivu, ate ne batuuka n'okuwamba ekibuga Goma n'ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu gera bwe tuzze nga tugakuwa. Kakati gwampuliriza embeera bwetyo bweri, eyabadde abuuza omujaasi ono yafudde atya, eyo information gye tusobodde okubeera nga tufuna. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.